Awange kuga kiriza tukwanirize ate mu kifo kino nga bulijjo oza okubeera nga owerekera basajjawo ajja kuluuseeko ono Allah jalla jalaaluhu bwe yajjudde olunaku lwajjo ng'agenze mu bulamu bwe obutuufu bw'ateekeddwa okubeera nga abiramu. Osanze mu ddakiika entono ze nnina wano ntegeeza hadara eno ti Allah tugambye wadhakkirhum bi ayyaamillah, tubajjukizenga ennaku za Katonda. Allah buli lunaku lwakoleddemu ekinene Allah yatugamba tujjukizenga abantu. Nsonga lwaki ffe okutegeera okumpi tujjukira zibaddemu ebitono. Olunaku lwazaalibwa luba lunene naye si nnyo nga tebogenda okufa. Naye zo nazaalibwa ndijjukira n'akabaka n'okakola mpezeza emyaka 4, mpezeza emyaka 5, mpezeza naye mu nnaku Allah zatugamba okujjukiza abantu mulimu luno olw'okufa. Kubanga olwekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yatugamba okujjukiza abantu luno lunaku Allah zatugamba okujjukiza abantu olunaku lw'okufa. Okufa nga tubategeeza nti Qur'ani okuva ku surati al-Fatiha okutuuka ku surati an-Nas temulimu tteeka lya kufa. Okuva ku surati al-Fatiha wetandikira okutuuka ku ekigambo ekigamba al-jinnati wan-naasi Qur'ani w'okoma temulimu tteeka lyakolaki lya kufa. Ekiri mu Qur'ani kufa kya buwaze. Singa lyali tteeka singa abamenya tuli bangi nange nalibadde mubamenya kubanga okufa tewali akakutya. Etteeka ly'eswala tubagamba okusaala nebuzaabuza etteeka. Etteeka ly'ezaka tubagamba okuwa zaka situmanyi muli ludda waali etteeka mutamenya. Ne bwe kyajja ku nsonga etukuŋŋaanyiza wano olwaleero Allah bali akyogerako yaga nti kullu kasoolanga kullu ekitegeeza nti beera omuyaaye ku nsi, beera omuntu mulamu, beera seeka, fuuka kifeesi, byonna bikole yaga nti kullu nafsin dhaa'ikatul mawt. Ebbanga ly'omulamu erina omwoyo ogussa kino akuzibuzeeko kyagenzeeko naawe ekyo kigendamu. Naye wabuuze nti ngeri kigendamu bujulizi ki bwe bagenda okumpaako kubanga bano abasigadde bano shuhadaa'ullahi fil ard, bebajulizi ba Allah ku nsi. Ono singa abadde nga yamanyikako obufere, singa yabadde yamanyikwako obubbi takasirako tumaali muleseewo ne bamwali bangi abalyakadde okubeera nga bajjawa naye tebasobola kujjawo bwe baakula. Kitegeeza ki nti ffe abasigadde twongere okukolereza fayiro yaffe kubanga nze bagamba ntakira baganda bange nti nze naawe tewali amanyi katandike kagenda kuggwako ddi, essaawa ye egenda kuwona ddi. Yagamba Allah yatuva mu Qur'ani yagamba huwa a'lamu bikum, nze naawe Allah yaga nti atumanyi. Okumanya atumanyi yagamba idh ansha'akum min al-ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Okuba Allah yatuteeka ku nsi n'akumanya Allah akwetegereza buli nnaku nagati ekyo nayengedde 2024 tagenda mumalako mwasalepuletinze 2023 Allah ngalaba bulunzeeko tagenda kutambula ku 2023 naku 10 kati yagamba kuli yo makulu yagamba kyokumanya Allah atumanyi hatta al-ajinna yatumanya n'amanya n'akaana akali mu buto waliwo akengera nga tekyali mu buto. Allah naga emyezi etaano mu buto obuto lukoze ki luweddemu. N'agamba olwekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti okumanya Allah akumanyi kubanga tubala abasiiba tukuza emyaka 3 kudda waggulu yagati olunaku lwogenda okukola emyaka 30 malayika ngejja ngekugamba nti 3 gyakwenya 23 24 ti ayaamu
eby'ekivubuka biwedde ku myaka 40 asatu myaka asatu ekitegeeza nti ebyekijanja birekero n'okuwala abantu bajaliza mu myaka 7 n'omulaba abaana ab'emyaka 2 balikoze olw'emyaka 8 yalikola olw'ensanvu yalikola olw'entakera n'emyaka 3 malayika yongere kubakadde ayamu shababu gaduwella olabbe mu byekivubuka ng'okulayyakivuga nebiwadde n'abantu kasitoowezaana Allah nyakusasira n'owezaana malayika akazikyomawo zikugamba nti anati kukiweze tikiweze kazitakiweze yagati buli yakiweze tafanya idda linafsi kafana genda okule sanda zoziteeke waka myaka anatolina kubulira sanda dawe yakiweze zisafanya idda linafsi kafana genda okule sanda oziteeke eka neejo wallahi obubuyaya tolabanga obubuyaya bwabuwere bagange kugasanda otandika buyayi mu myaka misikini asajula atano kabaga nti gwawozesa atano tara adana aswaduhu ligafele yigiride ku muti ogulusobola myaka 5 olaze okwegera otomatiki masobola Allah yenda okaba nti oweddeyo kitegeeza ki tibatandika okwetagateeka olugero lw'ogenda atugambuloshiba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga baliriza ebigambo bino tubigamba kati mu abalamu abaliwo abategeera mu mbeera gye tulimu mu bika ebyenjawulo olulabadadafuzi bangi temyanse kubatiri bamasireka tuli bangi abantu babudde tuli bangi abebika ebyenjawulo tuli bangi era tugamba Allah washiba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tutadikun fi dunya kaannaka gharib buno bwambo tulimu mumanye tuli ku transit tukubeereko babiika abageni malala getukola tukakasa tukolera amalala ku bugenyi obuyale bwokola bukolere bwokakasa ti obuyale bukolera ku bugenyi obutula mu buweyisa okakasa ti obutula mu buweyisa okolera ku bugenyi kun fi dunya kaannaka gharib ensi gibeereko ng'olinga omugenyi nagati alwaabi bisabi oba omusajja agenda kubakyala agenda kulosinga kubu singa obudde buzibanga alyawo okuva ku makya abantu bamulaba yagezeza kusala kuba tunakutunuzi bagati omusajja budde ddala obushiba n'afurikanga kati wakuddu nafsaka min ahli lkuburi obubanga bwebala fujja okulya kola okutula mukola yayuka weesenga kolaba newebale nti min ahli lkuburi ogenda mukakule mujayagala fetulaba yakeereyedda era fekyaffe tukalwaki yasusse eggulu fetulaba yakeereyedda yabaddayo okudda ewaabwe nabyekati wakuddu nafsaka min ahli lkuburi eriwe ewaabwe kati saawa zino ku nsi agamba nti kaddimuuni nze mutwale ewaffe ekyo lwali akyogera ekyakwogenda okyogera olinze ngenda okyogera so n'ebigambo ebyo okufa kuno kufuuka ekyokwewulira gyetuli tumanye nti siteeka tugenda kimenya wabula tuli ku kyobuwaze ekigenda okutuukako ekigenda okubeera nga kituukako